Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN 256 mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku olwaleero abaana abawala mbayitedde eddagala nammwe abakyala erigenda obbayamba okubeera nga mukuuma nabunnya yammwe nga tekendeera nga tegenda konkanyanya okubeera ng'erabika bulungi. Kirungi nnyo okubeera nga nabunnya ogikolako saaviisi mu nkolako eyo egikuumirako ettama oba okwongerako ettama nga likendedde. Njagadde nkuwe ku ddagala lino ligenda kukuyamba liteekako bulungi nnyo ettama. Njagala ofune magejjo ofune n'omuzigo omuganda. Omuzigo omuganda ogwo gube mulungi nnyo nga si mufumbeko, gujja kuba gukolera bulungi nnyo. Okusookera ddala ky'olina okusooka okukola ng'oyagala okuteekako ettama eryo ery'obukyala bwo, nkusaba osooke ofumbe amazzi gajje bulungi nnyo. Amazzi bwe gajja kati bw'omala okufumba amazzi ago nkusaba ofune akamweno oba ofune akantu konna weesaleko enviiri ezo ez'owansi ziggweereko ddala zonna, kabeere kabumba. Salako enviiri z'owansi ziggweereko ddala ddala ddala. Bw'omala okusalako enviiri ezo funa ttawulo ginnyike mu mazzi agookya, beera ng'ovumbavumba ku bukyala bwo, beera ng'obunyigaanyiga n'ettawulo eyo erimu amazzi agabuguma. Bw'omala obbunyigaanyiga njagala weeteeketeeke bulungi otandike okkwata eddagala eryo lye nkugambye, ofune magejjo ebikoola obiyenge mu ngalo ogattemu omuzigo omuganda. Bw'omala obbinyiga bulungi n'olaba nti bigonze bulungi, nkusaba obeere ng'okwata mu ddagala eryo obeere ng'olisiiga ku bukyala bwo, obeere ng'obumasaajinga. Siiga ku matama go aga nabunnya, beera ng'omasaajinga. Ligenda kukuyamba okubeera ng'oggyamu enkanyanya ezo ezitera okujja wansi mu bukyala bwammwe mu abakyala. Lisiigeko, siigako tonotono nga bw'omasaajinga, masaajinga. Emasaajinga eyo yonna egenda kuba yeeyongerako okugejja nabunnya yo gyongereko ebeere nnene, omwami abeere ng'akwewuunya. Omwami agenda kuba ng'akuyaayaanira, agenda giyaayaanira olw'ensonga tojja kuba olina ekintu eky'enjawulo ky'atalabangako ku mukyala mulala, naawe agalinako beera ng'ogakuumirako ng'okozesa eddagala eryo, kigenda kuba kirungi nnyo. Njagadde mbeere nga ndibawa mu abali ku channel yaffe n'eyitibwa LN 256 mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.